Nyongera okubaniriza ku bassebo ne bannyabo nate nga guno gwe mutwe gw'essomo lino nga tugenda kwebuuza eddiini ya Sitaani eri wa mu nsi nga nkyali omuweereza wo Paulo Patrick ku Raguda Investment Ministries. Baani abasinza Katonda ow'amazima na baani abasinza Sitaani oba oliawo nga tebakimanyi? Bassebo ne bannyabo, mu kyokuyiga kino tugenda kusiyaguka olugendo okuva ku kutondebwa kw'ensi emyaka kumpi kakaaga emabega paka kati tulabe. Kansuubire ebyokwerinda bimala kuba bino biyinza okunkubya n'amayinja. Yadde enjogera egamba atayogedde teyejjusa, naye sirina kyakukola. Kasita Bayibuli egamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe. Bassebo ne bannyabo, senga ensi eno teyajja mu kibi nga bwe bujeemu eri Katonda, ffenna twandibadde tusiza Katonda ow'amazima nga gwe tuweereza. Naye Lucifer eyafuuka Sitaani bwe yagwa yatwekakatikako okuba mukama waffe, naye nga ye Adamu oluvannyuma lw'okugobwa mu Adeni nga alozezzaako ku kiki ekitegeeza okujeemera Katonda, yamala ne yeenenya lwakuba kyo ekibi kyali kiyingidde. Ku baana baabwe ababiri abasooka twalaba okubbulukuka kw'ensigo y'obujeemu eri Katonda, nga twalaba Abiri yasinzanga Katonda wayagala mu kuwaayo ssaddaaka entuufu, so nga ye Kayini yasalawo okusinza Katonda nga wayagala ng'awaayo ssaddaaka ey'ebibala eby'ennimiro Katonda gy'atasiima. Era tumanyi ebyavaamu bw'atyo kutta muganda we. Katonda bwe yamunenyaako yayongera kubambaala bubambaazi, nga Bayibuli bw'egamba nti bw'atyo Kayini n'ava mu maaso ga Mukama, bw'atyo n'agenda n'atandika okukola by'ayagala nga ye nga teetaaga kumanya oba Katonda wabatonda. Ekyo kyagwa fa kubikwatako. Bw'atyo Kayini n'avaamu olulyo olwekolera ebyalo abateetaaga kumanya nti ate ebya Katonda. Yadde Abiri yali attiddwa, Mukama Adamu ne Kaawa yabawa omwana owookusatu eyatumibwa Seezi eyadda mu bigere bya Abiri. Ono ye yavaamu olulyo olwali lusinza Katonda n'okumugondera empisa ye. Awo ensi bwe yeyawulamu ebiti bibiri, Bayibuli beeyita abaana b'abantu olulyo lwa Kayini, abajeemu, ne beeyita abaana ba Katonda nga lwe lulyo olwa Seesi, nga bano baali beeyawudde paka mpozi kino lwe kyabeerawo Bayibuli kyennyonnyola mu kitabo ky'Olubereberye essuula ey'omukaaga olunyolo lwokubiri, nga wagamba nti abaana ba Katonda ne balaba bawala b'abantu nga balungi, ne bawasanga abakazi mu bonna be baalonda. Wano we wasibuka akabaata ensi yonna neyonooneka buto. Tebeeza Katonda okulaba nga Nuuwa n'ennyumba ye bokka be baali bakyalimu ensa mu nsi yonna, nga kino kye kyaweereza Katonda okwogera bye tusanga mu lunyiriri olwokusatu awagamba nti Mukama n'ayogera nti omwoyo gwange teguwakanenga na muntu mirembe na mirembe, kubanga ye gwe mubiri, naye ennaku ze ziriba emyaka 120. Bw'atyo omusango olyo lwonna olujeemu n'aba nga Mukama amaze okugutemula, ng'abawaddeyo ekiseera kya myaka 120, oba oliawo walibaawo abeekuba mu kifuba. Bw'atyo n'akwasa Nuuwa eddimu ery'okuzimba eryato mu bbanga eryo lyerimu ery'emyaka 120, ng'era bwe tulaba gye lyaggweera ensi yonna yagivuunika olyo lwonna ne luzikirira. Mu nsi ne muwonamu abantu 8 bokka, nga ye yali Nuuwa, mukazi we ne batabani be 3 ne bakazi baabwe. Bw'etyo ensi n'ebanga erongooseeko. Naye olowooza byali biwedde? Sitaani yali tannafa, so nga n'ensigo ey'obujeemu yali tennava mu lulyo lw'abantu. Bino bye byaddirira emboozi y'eno. Oluvannyuma lw'amataba era oluvannyuma lwa Nuuwa ne batabani be ne bakazi baabwe nga bamaze okuva mu lyato, waliwo omusajja eyazaalibwa muzzukulu wa Nuuwa, Kuusi, era nga n'erinnya lye ye yali Nimuloodi, era n'atandika okuba ow'amaanyi mu nsi, nga bwe tulaba mu kitabo ky'Olubereberye essuula ya 10:9 wagamba nti yali muyizzi w'amaanyi mu maaso ga Mukama, nga n'okusooka kw'obwakabaka bwe kwali Baberi, ekitegeeza okutabukatabuka, ng'erinnya Nimuloodi litegeeza buyeekera, era nga Nimuloodi yali muyeekera eri Katonda, era nga omukulu akulembera obwakabaka bwa Baberi. Era Nimuloodi ono
yalina akakwate kanene nnyo ku kuzimba kw'omunaala gw'e Babeli. Nga bwe tulaba mu kitabo eky'Olubereberye essula ey'e11 olunyiriri olwokuna, ne boogera nti kale nno twezimbire ekibuga n'ekigo ekirituusa ku ntikko yaakyo mu ggulu, era twefunire erinnya tuleme okusaasaanira wala mu nsi zonna. Okusinziira ku munnabyafaayo Yosefesi agamba nti ekigendererwa ky'okuzimba omunaala guno, Nimulodi yagamba nti yali yeeteekerateekera okwesasuza eri Katonda senga Kamutanda n'addamu okusaanyaawo ensi n'amataba omulundi omulala, nti era yali wa kuzimba omunaala nga mwanvu nnyo okusukka amazzi we gayinza okukoma, era nti yeesasuze eri Katonda ku lw'okuzikiriza bakitaabwe abaasooka. Katonda anaaba akyali awo, bamalayika be bajja okumugamba nti ekisajja kizze ani Nimulodi ho. N'ekigendererwa mu kuzimba omunaala gw'e Babeli okusinziira ku Yosefesi nti kukuuma lulyo lw'abantu eri amataba amalala, nga amataba tegannabaawo. Katonda yalaba nga obubi bwali bungi nnyo mu nsi, era nga na buli kirowoozo kya kumisa kyamu kyonna nga bibi byereere. Katonda bwe yalaba nga abaana b'abantu bazimba omunaala eri okujeemera, yasalawo okukomya kino. Bayibuli bw'eti bw'egamba mu Lubereberye essula ey'e11 olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana, kale nno tukke tutabuletabule eyo olulimi lwabwe, baleme okutegeera enjogera yaabwe bokka na bokka. Bw'ati Mukama n'abasaasaanyiza ddala okuva eyo okubona ensi zonna, ne baleka okuzimba ekibuga. Engero z'ennono zigamba nti mukazi wa Nimulodi era ye yali maama we, muzzukulu wa Nuuwa ow'obuwala. Okusinziira ku ngero endala eziwerako, Semiramis ono yafuna olubuto okuyita mu nkola y'obwenzi, so ng'ate amanyiddwa nti mufumbo eri Nimulodi. Mu biseera bye bimu bino, Nimulodi yattibwa mu ngeri embi gye yali agenza okuyiga, era ku lw'okufuba okwesigaliza obuyinza eri obwakabaka n'okusobola okukweka emize gye, Semiramis yakola okugamba okujjudde obulimba n'obufere. Ekirangirira mu lwatu nti Nimulodi olwafa bw'ati yamala n'aza okuzibwa nga katonda w'omusana, nti era nga katonda musana yakozesezza amayengo ge ag'omusana mu ngeri ey'ekyamagero namufunisa olubuto olw'omwana, era omwana ono kyatwalibwa nti olubuto lwe lwafunibwa mu ngeri ya bwakatonda, era nga n'erinnya ly'omwana oyo ye yali Tamuzi. Semiramis bwe yagamba nti ye yali katonda Nimulodi kati ngazze mubiri, era n'olwekyo Semiramis yali byombi mukazi wa Nimulodi era maama we. Oluvannyuma lw'okusaasaana okwabeerawo ku munaala gw'e Babeli, emboozi eno ey'omwana ono olubuto olwafunibwa mu ngeri y'ekyamagero yesaasaanira mu nsi yonna, era yasibukako okusinza enjuba nga kwotwalidde n'enzikiriza eziri ku musingi gw'okuzaalibwa, okufa n'okuddamu okuzaalibwa ezawandiikibwako mu byafaayo. Enzikiriza zino ez'emirembe egyaddako buli bamu bagenda bawa amannya ag'enjawulo eri eyali Nimulodi, Semiramis n'omwana we Tamuzi, era eno ye yali ensibuko y'okuzaalibwa okusinza ebitonde mu kifo kya Katonda, buyite obukafiiri oba muzungu kye tuyita paganism, paka na leero. Bw'etyo ensi n'etambulako emirembe egyawerako kumpi nga obukafiiri bumamidde buli wamu, paka mpozi Katonda bwe yazza endagaano ye ng'ayita Ibulayimu okusitulawo nate eggwanga eririna okukulemberamu okusitula, okuyimusa n'okusaasaanya amazima ge n'empisa ye eri amawanga ku lw'okuteekerateekera okujja kw'omulokozi w'abantu mu buntu, nga lino liggwanga eryava mu Yakobo eyamala n'atumibwa Isirayiri, era lye lyamanyibwa ng'eggwanga lya Isirayiri, mwe yasitula bannabbi be era ne Kristo Yesu mwe yayitira, nga Bayibuli bwe tutotolera obuwanvu n'obugga bwonna. Eky'ennaku gye byaggweera ng'eggwanga Katonda lye yali yeerondedde n'aliwa n'emikisa n'okwagala, bwe kutyo Katonda bwe yajja ng'akwesa ekitiibwa kye, nga bakulemberwa abakulembeze abaali bawambibwa Sitaani, Mukama era n'omulokozi w'ensi ne bamugaana paka n'okumukomeza ku musaalaba gwa Luumi. Bwe lityo eggwanga lya Isirayiri bwe lyagaana Mukama, naye n'aligaana, nga bye bino ebigambo eby'amaziga Kristo byayogerera amaziga. Bwe tugenda mu kitabo kya Matayo essula ya 23 olunyiriri olwa 27 olwa 37 n'olwa
38 bwe wati bwagamba, Yeruzalemu, Yeruzalemu, ate bannabbi akasukira amayinja abantu batumibwa gy'ali, emirundi emeka gye nayagalira ddala okubakuŋŋaanya abaana abo ng'enkoko bw'ekuŋŋaanya obwana bwayo munda w'ebiwaawaatiro byayo ne mutayagala. Laba ennyumba yammwe ebalekeddwa kifulukwa. Bwe lityo eggwanga lya Isirayiri lyalekerwawo ekiseera eky'ekisa eky'emyaka 3 paka lwe bakuba Sitefano n'amayinja. Omusango gw'okusaanyizibwawo ng'eggwanga ne gubanga gukakasiddwa. Bw'atyo Mukama omulimu bwe yali yakwasa eggwanga lya Isirayiri eri omusaayi nagubajjako nagukwasa Isirayiri y'omwoyo etwaliramu ne bannaggwanga bonna abakkiriza enjiri ya Yesu n'okumugoberera nga ye yafuuka ekkanisa ey'Ekikristaayo giyite Christian Church eyakulemberwamu abatume Yesu be yali yeerondera era n'ateekateeka nga tannattibwa n'okuzuukira adde mu ggulu. Era ekkanisa eno ye yali nesigwa mu kukola omulimu gwabwe paka okubuna ensi yonna awaali abantu mulembe gwabwe. Era lyo nga eggwanga lya Isirayiri okuzikirira kwalyo kwasisinkanibwa mu mwaka gwa AD 7 era abasinga ne battibwa n'abawonawo ne basaasaana mu nsi ezeewala. Era nga eno kati ensi ya Isirayiri gye tuwulira kati kyatondebwawo butondebwa olw'ekigendererwa nga bwe tulaba Uganda. Naye nga mu byonna ekkanisa eyasooka omulimu gw'okusaasaanya enjiri teyagukolera mu kaweweevu, naye kwali kuyita mu kuyiganyizibwa nga Kristo bwe yali yabasuubiza. Baali bakyesigiriza nga balemedde mu Yeruzalemu naye ne babatabukira ne basaasaana. Era batwetegereze mu bujjuvu eryaddira kumpi paka eno gye tuli. Mazima tuli mu nsi nga enzikiriza nnyingi zigamba nti zigobera Yesu Kristo, nga naye ekibuuzo kyaffe tetukyerabira. Baani abasinza Katonda ow'amazima n'abaani abasinza Sitaani? Oba olyawo nga tebamanyi? Katwekkaanye ensibuko y'enzikiriza zonna, naddala ekkanisa ey'Eruumi eyeegamba okuba maama w'eddiini zonna, era tulabe yeegamba bwegambi oba bwekiri nga n'enzikiriza zaayo zajja zitya, n'enjigiriza zaayo zajja zitya. Katwetegereze olugendo lw'omugendo gw'abagoberezi ba Kristo bayite abakristaayo ba Christianism. Bayibuli etutangaaze mu byafaayo ebibaddewo. Mazima yayigiriza emyaka 3.5 so nga mulembe gumu byayogera bikyusizza ensi. Amagye gonna agaali gakumbidde ku nsi na bonna abaali basaabalidde ku mazzi era ne bakabaka bonna abaali bafuze ku nsi kuno bonna obagasse wamu tebasobola kukyusa byafaayo nga obulamu bw'omuntu onoomu. Kati wano we tutuuse nga wakayita emyaka kumpi 12 abagoberezi be omuwendo gwabwe guli mu buwumbi era bamamidde ensi, so nga kati enneeyisa yaabwe ey'eddiini efaanana kitono nnyo n'ebyo Yesu byayigiriza kitalo. Naye obunnabbi bwalagula nti kino bwe kyali ekyokuba. Katwolekere akazinga k'ekkomera aka Patmos mu mwaka gwa AD 91 nga gy'emyaka 1934 emabega. Tulabe okwolesebwa Yokaana omutume wa Kristo eyafuna nga ono era gyeyawandiikira ekitabo ekisemba mu Bayibuli eky'okubikkulirwa oba The Book of Revelation. Ebyafaayo bitugamba nti baakola buli kye baasobola okutta Yokaana ono, naye ne ligaana nti bwe baagezangako okumutematema ebijambiya byebyakutukangamu okutusi. Ne basalawo kumusiika busiisi ne bamunyiika mu ppipa eyali ejjudde butto ne bamufumba ku muliro. Butto n'akalira nga ye Yokaana akyali mulamu bulungi era baamuteekamu ne bamwigiramu. Kwe kugamba kaakano nti akasajja kano kalogo. Okumutwala ne bamusibira ku kazinga kano akataliko yadde mmere, bw'aba wakufa afiireeyo. Bassebo, ago ge maanyi g'obukuumi bwa Katonda obutafugibwa mbeera, era nga tannakkiriza Sitaani talina kibi kyayinza kutuusaako akube kufa Katonda amala kukkiriza.
kitabo ky'okubikkulirwa omutume wa Yesu Yokaana yalagibwa okwolesebwa okw'okumegana okunene wakati w'obulungi n'obubi, nga buno bwe bunnabbi obw'olutalo olubadde luyindira ddala emabega w'ebyo ebibadde bigenda mu maaso mu nsi okuviira ddala emabega. Obunnabbi buno buzze nga butwalibwa ng'obutali bwangu okutegeera paka nakati okuviira ddala ku bwakabaka obwali bufuzeeko ensi eno paka ku basajja n'abakazi abayimirirawo okulwanirira ekyo kibakkirizaamu, era eno y'emboozi ey'obukristaayo mu kunoonya amazima era nga gwe musingi gw'abantu abali mu buwumbi. Mu kitabo ky'okubikkulwa essula y'e12 onyiri olusooka olwokubiri n'olwokuna wagamba wati, n'akabonero akanene ne kalabika mu ggulu, omukazi ng'ayambadde enjuba n'omwezi nga guli wansi w'ebigere bye, ne ku mutwe gwe nga kuliko enkule ey'emunnyeenye 12, era ng'ali lubuto n'akaaba ng'alumwa era ng'abalagala okuzaala. Ogusoti ne guyimirira mu maaso g'omukazi eyali agenda okuzaala, bw'alizaala gulyoke guliire ddala omwana we. Abayizi ba Bayibuli n'ebyafaayo bangi bekkaanya obunnabbi buno ne bakkiriziganya nti buno bwali busonga okusanjaga kw'abaana abataliiko musango okwabeerawo mu kyasa ekyasooka mu ggwanga lya Buyudaaya. Mu myaka 10 ejjaddira okuzaalirwa kwa Kristo, obwakabaka bwa Ruumi bwali bumamidde ensi yonna ey'omumambuka nga ne Buyudaaya mwegitwalidde, era nga mu biseera eby'enjawulo waliwo abantu ab'enjawulo abafuganga, era nga okutandika emyaka 2 nga Yesu tannazaalibwa twalina kabaka Kerode. Ono ye yali kabaka akolera obwakabaka bwa Ruumi, era nga waaliwo ebiwandiiko bingi eby'enjawulo si mu Bayibuli ebitugamba nti yali kabaka mukambwe ennyo ng'alina n'obusobozi okuttanga batabani be. Yali talina mukisa kyonna gw'otamala gasemberera ne bw'aba nga yeebase. Kerode ono yayagala nnyo okumanya. Bwe yawulira ekibinja ky'abagezigezi okuva ebuvanjuba abajja e Buyudaaya nga banoonya kabaka w'Abayudaaya omupya eyakazaalibwa, naye kati bino Kerode byamukwatirako wa? Mazima byali birina okumukwatako, kubanga ekyo kye kyali ekitiibwa kye obwakabaka bwa Ruumi kye bwali bwamuwa kabaka w'Abayudaaya, era n'abuuza abalaguzi ne bannabyabwengulave nti omwana oyo ayinza kuba nga yazaalibwa mabegako nga ddi, era ne bageraageranya nti giyinza okuba ekinene emyaka 2 emabega, era n'akizuula okukiggya ku Bafalisaayo n'Abasaddukaayo ekifo kyennyini omwana ono gye yali aw'okuzaalibwa, n'akizuula nti Besirekemu, era neeraliikirira nnyo okufiirwa namulondo ye, era n'afuna obusungu bungi eri omwana ono, n'asindika abasirikale be bafube okutta Yesu. Bayibuli etunnyonnyola nti ettemu lino lyali mu kuluŋŋamya okusukkako nti lwakuba kabaka yali wa buggya n'obwannakyemalira, era ng'abayizi ba Bayibuli bangi bakkiriza nti kino kyali kitundu butundu kumeggana okwali kututte ebiro n'ebyasa, so nga paka ne leero kukyagenda maaso. Naye okusobola okwanjuluza obunnabbi buno tulina okusooka twekkaanye babulimu: omukazi, omwana n'ogusota. Yokaana yagamba nti yalaba omukazi ng'ayambadde enjuba n'omwezi nga guli wansi w'ebigere bye,
ne ku mutwe gwe nga kuliko engule y'emunyenye 12. Naye katusooke tutunuulire bulungi omukazi, kuba tumanyi nti kano kabonero ka kintu oba muntu omu. Oyinza okwebuuza nti naye ddala Bayibuli eyinza okubanga etubulira omukazi ono kyakiikirira? Bwe tugenda mu kitabo ky'Abefeso essula ey'okutaano wagamba nti abasajja mwagalenga bakazi bammwe era nga Kristo bwe yayagala ekkanisa ne yeewaayo ku lwayo. Era mu bino tujjamu nti ekkanisa ye mugole wa Kristo, naye singa sigamba kyokka nti mugole wa Kristo kyokka. Akagiri gye watali muntu alya mubiri gwe, n'olwekyo ekkanisa gwe mubiri gwa Kristo. Ekyaddala mu byawandiikibwa omukazi akiikirira ekkanisa, ekkanisa nga be bantu ba Katonda. Kino tukiraba mu ndagaano enkadde, tukiraba mu ndagaano empya nga Yesu yasituka mu bantu ba Isirayiri, awo ekkanisa n'ekula n'egejja nga ye kennyini Yesu yagikuzizza. Nga n'ekisinga okuba ekikulu, omukazi ono yali anaatera okuzaala omwana ow'obulenzi ow'enjawulo. Naye omwana ono y'ani? Tulina bingi ebitulaga. Ekisooka, afuga n'omuggo ogw'ekyuma okuva mu mawanga. Kino kitujuliza eri endagaano enkadde gye kiraga bulungi nti Katonda yafuga amawanga n'omuggo oba n'oluga olw'ekyuma. Ate ne wagamba nti n'atwalibwa mu ggulu. Nga naye ani eyatwalibwa mu ggulu? Yali Yesu Kristo, kubanga yayitibwanga kabaka wa bakabaka, mukama wa bakama. Era nga bino ebibiri bitulaga bulungi nti ono yali Yesu Kristo ye yali ayogerwako. Ate kati katulabe kalibutemu yennyini eyali ayogerwako mu bunnabbi buno nga gwe musota. Bwe tugenda mu kitabo ky'okubikkulwa essula wandigambe ya 12 lugamba nti ne walabika akabonero akalala mu ggulu, era laba ogusota ogumyufu ogunene. Naye Bayibuli etugamba bulungi nti ogusota ye Sitaani omulyolyomi, era nga tulaba tiyalumbirawo Yesu olwali okutonya ku nsi bw'ati. Bayibuli egamba bw'eti mu kubikkulirwa essula ya 12 n'ogusota ogunene ne gusuulibwa omusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomi era Sitaani omulimba w'ensi zonna, ne gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo. Kye tulaba wano mu nnyiriri ezisooka mu ssuula ey'okubikkulirwa eya 12, kifaananyi ekiraga olutalo olukulungudde emyaka n'ebisiibo wakati wa Kristo ne Sitaani. Era nga tulaba nga ennyinnyonnyola eno egenda mabega nnyo okuviira ddala mu lusuku lwa Adeni, gye twalina omusota ogwalina ebiwawaatiro nga y'engeri y'ogusota guyita Dragon. Era nga okuviira ddala eyo ne mu byawandiikibwa guzenga gwogerwako. Era nga kuyita mu buweereza bwa Kristo bwonna, Sitaani yagezaako okumwekiika okulaba nga olyo lw'omuntu terufuna kulokolebwa. Bayibuli yalagula bw'eti mu kitabo kya Nnabbi Isaaya essula ya 53:5. Naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe, yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe, okubonezebwa kw'emirembe gyaffe kwali ku ye, era emiggo gye gye gituwonya. Tulaba nga ebiseera ebimu yasuulibwa okuva mu makuŋŋaaniro, baafuba okusirisa eddoboozi lye, baamutulugunya era n'attibwa ne mu lujjudde. Naye nga mu byonna omupango gwa Sitaani gwayiika Yesu bwe yamala n'azuukira okuva mu bafu. Mu kitabo ky'okubikkula essula ya 12 wagamba bwe wati, n'omwana n'akwakkulibwa n'atwalibwa eri Katonda n'eri entebe ye ey'obwakabaka. Kati wano nga tekyalina busobozi kutuuka mu bulambalamba eri omwana wa Katonda, wano Sitaani yayolekeza obusungu bwe bonna eri abagobezi ba Yesu nga be baali abakristaayo abajja. Nga kino Sitaani yasinga kukikolera kuyita mu bwakabaka obukambwe oba Rumi, giyite Roman Empire. Bwe tugenda mu kitabo ky'okubikkula essula ya 12:13 wagamba nti ogusota bwe gwalaba nga gusuuliddwa ku nsi ne guyigganya omukazi yazaala omwana ow'obulenzi. Abagobezi ba Kristo kali kabinja akatono akamanyibwa era akayigganyizibwa, era nga mu bwakabaka bwonna obwa Rumi, giyite Roman Empire, tebaabalibwangamu makulu, era basisinkananga okuyigganyizibwanga n'okumu kwali kwa bulumi. Okulungamizibwa ku bwakabaka bwa Rumi kwali nti senga bakatonda baabwe basizibwa bulungi, obwakabaka bwali bwakuba n'emirembe. Nga n'ogumu ku musango gwe baavunaananga abagobezi ba Kristo gwali nti baali tebaagala
okuwaayo zisaddaaka eri bakatonda, era nga ne mu bakatonda abo ne emperor yalimu, era nga kyangu okubatwala nga abajemera eddiini, era nga bwabeerangawo ekizibu kyonna nga bateebereza nti kirabika olw'okuba waliwo bano abagobezi ba Kristo abajeema okuwaayo saddaaka eri bakatonda, ku bwekyo nga balina okubonerezebwa, nga n'okubonerezebwa kuno ebiseera ebisinga kwali kuttibwa, era waliwo n'omusango omulala gwe baavunaananga abagobezi ba Kristo, gwava mu ŋŋambo nti baali n'okweyagala, beeyagala n'okwewaza nga b'omusaayi ogumu, kubanga bawulirwanga nga beeyita owooluganda mwannyinaze, ate n'era nti baalyanga omubiri gwa Kristo, nti era bano abagobezi ba Kristo nti n'okulya balyanga abaana abato. Kino bwe bakiwulira ne bakiraba nti bano abantu babi nnyo, awo okubagulako lutalo mu makuŋŋaaniro gaabwe ne gookyebwa, ebiwandiiko byabwe ne biwambibwa n'okuttibwa, kubanga kyeraga nti baali banyoomoola okuba obulungi kw'Obwakabaka. Naye nno ng'ekkanisa eyo yasooka esisinkana okweganyizibwa kuno okutiisa, naye ate obulamu bwabwe ate bwafuuka obujulirwa obw'amaanyi ku bw'amazima, nti newankubadde bo abasinza ebitonde balinga buli kaseera mu kutya, naye nno bo abagobezi ba Kristo basisinkana okutulugunyizibwa paka n'okutuusa okufa, naye nga bali mu mirembe. Era nga Emperor Nero ye kye yakola abagoberezi ba Kristo be yafuula emmere y'empologoma ze, abalala n'abasibanga ku mpagi n'abayiwako amafuta ne bakumwako omuliro ne gubumbujja nga eri ebikujjuko bwe bigenda mu maaso, era kumpi buli ngeri yonna esoboka okusanyaawo abagoberezi ba Kristo. Naye mu bino byonna basinkananga okufa kwabwe nga bali mu kweyimbira n'okutendereza Katonda mu ssanyu, nga enkumi n'enkumi bwe basinkana okufa, essala zaabwe ate zaafuuka ensigo eri abalala bangi ate okwegatta ku kkanisa eno ey'abagoberezi ba Kristo. Abantu bwe bekkanya emirembe abagoberezi ba Kristo gye bafiirangamu, bagamba nti bugambi nti naye ddala abantu bano bandiba nga balina ekyama, era awo abagoberezi ba Kristo ne bongera kulanda bulanzi ng'oluyiira, gye bakoma okuttibwa, gye bakoma ate okuyimuka okuyimirirawo ku lw'okukkiriza kwabwe. Ekyamazima kino kikulu okukimanya nti ekkanisa y'abagoberezi ba Kristo yasooka yasobola okukula n'obutasaanawo newankubadde waaliwo ba emperor abaali bamaliridde mu buvumu okusaanyaawo abagoberezi ba Kristo. Buli lwe waabangawo ekizibu bagamba nti gamba nga enjala oba ekirwadde, abantu nga basaakanyiza waggulu nti abagoberezi ba Kristo baliwo empologoma. Mu kusaasaana n'okweyongera kuno kwonna, oyinza okugamba nti abagoberezi ba Kristo bonna mu bwakabaka bwa Ruumi kumpi bonna batuuka ne bagwa kava, era nga wansi mu ttaka w'ebibuga ebisinga eby'omu bwakabaka bwa Ruumi bingi waaliyo empuku n'emiwaatwa egimanyiddwa nga catechisms. Naye kino kyetaaga tukitegeere bulungi. Abantu bangi balowooza nti waaliyo empuku zino mu butonde nga obw'ebitundu ebyo, nti era abagoberezi ba Kristo nti bazigendanga mu bugenzi, naye nga ekyamazima zino tezaali mpuku za butonde, naye ekyamazima abagoberezi ba Kristo be baazesimira, era nga ebiseera ebimu bakuŋŋaanirangayo okusinza n'okusaba. Nga n'ensonga ey'okubiri kwali mu kuziika munnammwe abafuddeko, ng'abagoberezi ba Kristo bakkiririza mu kuzuukira kw'emibiri, nga entegeera eno egenze ekyuka, nga naye abagoberezi ba Kristo abaasooka bali bakkiriza nti omuntu yali wakuzuukira mu mubiri gwe ogwo gwennyini, n'olwekyo balondawo okuziika abafu baabwe mu kifo ky'okubookya. N'olwekyo nga okusalawo okuziika obuziisa omuntu wo mu biseera ebyo ebirimu okweganyizibwa kubanga ali mu kweroopa eri poliisi ejje kunoonyerezeeko nga oyinza okuba nga omu ku bagoberezi ba Kristo. Mu mwaka gwa AD 306 nga gy'emyaka 1719 emabega, wajjawo kabaka omupya mu buyinza bw'obwakabaka bwa Rome, giyite Roman Empire. Awo akatambi ne katandika okukyuka ku misinde. Ono Constantine ow'amaanyi yali mukulembeze munnamagye asobola ate
nga n'akazanyo k'ebyobufuzi ng'akategeera. Era nga Constantine ono yalina okulwana entalo z'omunda eziwerako okusobola okutebenkera ku nnamulondo ye ey'obwa emperor, nga ye kyekyali ekiruubirirwa kye nga omuntu, nga n'ebyobugoberezi bwa Kristo si byaliko. Bwatyo Constantine yagenda awamba okuva mu mambuka n'agenda ng'akkirira nga entalo awangula lumu adda ku lulala. Ng'atambula n'eggye lye nti yafuna ekirooto mu kiro ekimu mbu Katonda yajja gy'ali n'amugamba nti yali wakufuuka mugoberezi wa Kristo, nti era ateeke akabonero k'omusaalaba ako ku ngabo ye, nti era wakuwamba, nti era mangu nnyo nti yalaba okwolesebwa ye nti n'abali mu ggye lye. Yatunuulira omusana n'alaba omusaalaba ogw'ekitangaala nga waggulu wawandiikiddwako ebigambo mu lulimi Olulatini, entutu nakiya, nti ne guno wamba. Emboozi eno yalabikako emabegako n'okuva ku nsibuko ez'enjawulo, nga naye nga ye Constantine yagamba nti yasisinkana Katonda. Malayika n'amugamba nti n'akabonero k'omusaalaba kano yali wakuwamba. Awo Constantine n'alagira ebibinja by'eggye lye byonna bisiige akabonero k'omusaalaba ku ngabo zaabwe. Awo eggye lyabamuwakanya ne bafuluma ekibuga okujja okwambalagana ne Constantine eyali abolekedde n'eggye lye, kati abaali kumpi batendekeddwa obulungi olw'entalo ze baali bayiseemu nga bawangula gye baali bavudde nga bakkirira okuva mu mambuka. Amuvuganya n'asomoka omugga ng'ayita ku lutindo. Awo n'atuuka nga Constantine amuli mu maaso, nga n'omugga n'ekibuga bimuli mabega. Embeera enzibu ddala, kubanga senga tokuba n'owangula eggye erijja nga tewali wakuddukira mabega. Bw'atyo n'awangulwa. Era nno ku bwa kino Constantine eyali tannafuuka mugoberezi wa Kristo, kino kyali kintu ky'amaanyi nnyo, kuba mu ye yakkiriza nti Katonda w'abagoberezi ba Kristo ye yamuwa obuwanguzi. Nakkiriza ddala nti Katonda w'abagoberezi ba Kristo w'amaanyi nnyo okusinga bakatonda abalala, era kati nga ye Omuruumi eyali alina bakatonda abangi, bwe yekkaanya nga Katonda w'abagoberezi ba Kristo alabise nga yali waggulu. Era wano mpolampola obukyayi eggwanga nga lyonna bye bwalina eri abagoberezi ba Kristo bwagenda buddirira. Mu biro eby'okufuga kwa Constantine, abagoberezi ba Kristo baava mu kuba akabinja akayigganyizibwa n'okutuuka okufuna ebifo mu lujjudde mu mbuga z'amateeka ne mu mbiri z'abakabaka n'abaami bayite bagavana. Era ekitundu ekinene eky'abagezigezi mu by'eddiini abaali begiriisa ne beefulirawo butereevu abalabirizi bayite ba bishopu, kubanga nti kasita bonna baali bakkiriza mu Katonda y'omu ow'oku ntikko eyali akiikirirwa bakatonda ab'enjawulo. Era nga bw'oba oyagala okulinnya amadaala mu ggye oba mu ofiisi z'obwakabaka, nga kyanguwamu bwe weefuula omugoberezi wa Kristo, kubanga bonna abaali mu kintu waggulu bagoberezi ba Kristo, abe emperor kennyini. Bwe tugenda mu encyclopedia ey'Obukatuliki omuzingo ogwokuna olupapula 297 wagamba nti Constantine wano asobola ddala okuyayanira ekitiibwa eky'okuyitibwa ow'amaanyi, kuba yasobola okukyusa ebyafaayo by'ensi n'abizza ku luguudo olujja, era n'afuula obugoberezi bwa Kristo paka ebiro ebyo obwali busisinkanye okuyigganyizibwa okulimu okuyiwa musaayi n'abufuula nga y'eddiini ey'ensi liyita eggwanga. N'olwekyo ng'abantu bangi okwetooloola obwakabaka bwa Ruumi gye bagenda beesogga ekkanisa y'abagoberezi ba Kristo, bangi bajja n'enzikiriza n'obulombolombo bwe baakolanga obw'eddiini zaabwe ez'ekisamize n'okusinza ebibumbe, kubanga kati wano obugoberezi bwa Kristo bwali bumaze okutongozebwa ng'eddiini. Awo ne bufuuka ekisikiriza mu mugigi ogwaddirira naddala eri bangi ku bagezigezi mu bwakabaka. Era kati wano omuwendo gw'abagoberezi ba Kristo ne gweyongera mu bakungu abawaggulu abaali ebitundu nga 15 oba 5 ku buli 100, so nga ate ne gukendeerera ddala
eri abaali ku ntikko ddala abo ekitundu ekimu oba ebibiri ku buli 100 ku bakungu, era nga eno kumpi y'embeera y'emu ey'ekikristaayo gye tulina kati mu nsi etali ddala yakugobera Kristo, kubanga abo abali bakulembera okusinza ebyobuwangwa ne bakatonda b'ebibumbe kati nga bonna beeyita bagoberezi, era ekiseera bwe kyagenda kitambula abakulembeze b'ekkanisa ne batandika okwenaanika amaganduula n'obuweereza ebyali ekitundu ku bulombolombo bw'ensinza z'eddiini ez'ebyobuwangwa. Mu kifo ky'amateeka ga Katonda n'ebiragiro, amangu ne batandika kuyigiriza bulombolombo na byabuwangwa abantu bye beegunjizaawo. Era wano mu kifo ky'ekkanisa okukyusa abatamanyi Katonda, bo abakafiiri be bakyusa ekkanisa. Kino ekyabeerawo, waliwo emboozi nnyingi ezisiga ekifaananyi ekkanisa nga eggaali y'omukka eyayingira olunnya mu ttaka, kyokka egenda okufulumayo nga eyawukanira ddala ku eyo eyayingirayo, nga buli omu yeebuuza kiki ekyabaddewo. Mu mwaka ogwa AD 391 nga gy'emyaka 1634 emabega, ku lw'ekiragiro kya Emperor Theodosius eyasooka, obukristaayo bwafuuka nga y'eddiini entongole eri eggwanga lya Ruumi gye liyimiridde emabega, era okusinza kw'omu yeekaalu z'abalubaale ne kuwerebwa, era n'enkola ez'okusinza endala zonna ne zirekerwawo. Wano ne bagezaako obwakabaka bwonna obwa Roman Empire okubufuula obugobezi bwa Kristo. Wano era okugezaako obwakabaka obwazimbibwa ku musingi ogw'okusinza ebyobuwangwa okubufuula obugobezi bwa Kristo. Ebifo omwasizibwanga balubaale gayita amasavu, kati ne bateekamu ebibumbe nti eby'abatuukirivu b'omu Bayibuli, era nga kati nga kwotadde n'okwewaana ng'abakristaayo basoomooza n'okusoomooza abali basinza balubaale nti kati olaba n'amasavu gammwe gennyini mwe mwasamiriranga kati mwe tusinza Katonda waffe, tugaba tutteko ebibumbe tubiggyemu, kati tugatukuzizza, kati mwe tusinza Katonda omu ow'amazima, kati mukyayagala bujulizi ki obulala nti bye musinza temuli? Ye kati bakatonda bammwe bali luyiwa, bwe babanga kino bakiganyiza okubaawo. Era nga ebiseera ebimu abaguzi ba Kristo bawamba nga n'amasavu g'abakafiiri nga kwotwalidde n'obulombolombo bw'emikolo gy'okusamira mu kwerowooza nti byali byonna kwongera kuyitimusa kusaasaanya njiri, ekyennaku tebamanya bwe baali balina kukoma. Ku misinde nga nakatali tekannasala kkubo, ekkanisa eyali esinza Katonda ow'amazima y'ebyaggweera nga esinza balubaale ng'amazima gasudde, era nga ne obukadde n'obukadde bw'abasamize nga beesooga ekkanisa ey'abagobezi ba Kristo ekyabaliemu kusalawo na kuleka ebibumbe byabwe bye basinzanga. Abaluumi n'Abayonaani yali mpisa yaabwe okubeera nga beetooloddwa ebibumbe by'abakatonda baabwe, era baatandika okukola ekintu kye kimu n'eri obukristaayo. N'olwekyo bambi ku bakyufu bano abapya ebibumbe byabwe babituuma butuumi mannya mapya ag'ekikristaayo nga Pawulo, Maliya ne Petero. Ekibumbe ekya Jupiter ne kifuuka ekibumbe ekya Petero. Kino tukimanya tutya? Kubanga kiriko ekisowaani eky'enjuba giyite sundisk okwetoola omutwe, ekiraga nti ono si Petero wabula kibumbe kya lubaale w'abakafiiri. Ekibumbe ekikiikira Isis eyali katonda wa Misiri omukazi, n'Abayonaani ne bakifuulamu nti kyekikiikirira Maliya ng'asitudde omwana we. Nga bwe twalaba, tulina obuwangwa bwa maama n'omwana okuviira ddala emabega n'okuyita mu byafaayo, obuyita mu Babulooni, mu Baperusi, kubanga kirabika Maliya yafuna ku bisaanyizo nga eby'abakatonda bakazi. Ayambazibwa ekizibaawo ekya bbulu omukwafu, n'ayimirira ku mwezi ogw'ekitundu nga ye maama w'abakatonda bonna. Ono Isis yennyini nga asitudde omwana Horus. Kino kye kibumbe kyennyini ekifuna erinnya eppya Maliya ng'asitudde Yesu nga muto. Ekifaananyi kya lubaale Hamis ne bagamba nti
ono ye Yesu nga yeetisse omwana gw'endiga omusumba omulungi. N'ebibumbe ebirala bingi bye bagamba nti biraga Yesu. Mu mangu ago ebibumbe eby'abatuukirivu ne bitandika okutimbibwa buli wamu mu makuŋŋaaniro. Newankubadde Katonda kino yakigaana bulungi mu mateeka 10, abantu bagenda mu maaso okusinza n'okusaba eri ebibumbe bino. Mu mateeka ga Katonda eryokubiri ligamba nti bwe liti. Mu kitabo ky'Okuva essula 2 onyero 8-5 wagamba nti teweekoleranga kifaananyi kya kintu kyonna ekiri waggulu mu ggulu newankubadde ekiri wansi ku ttaka newankubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka. Tobivuunamiranga ebyo so tobiweerezanga. Nga n'ekikwatira ddala ku nsonga esembayo kwe kwali okukuza Maliyamu maama wa Yesu n'afuulibwa Katonda. Newankubadde kituufu nti Maliyamu yaweebwa ekitiibwa ky'amaanyi n'omukisa okubanga Katonda bwe yayisaamu Yesu okuzaalibwa, naye ebyawandiikibwa tebirina bwe biyigiriza nti yalina okufuulibwa Katonda akube okusinzibwa. Naye mu myaka egyo bagenda Maliyamu bamwanika mpolampola kumpi okumufuula Katonda. Bakitwala Maliyamu ono omubererevu ye yali nsonga ye yali asobola okwogerera aboonoonyi eri omwana we ow'oku ntikko omukambwe alamula n'okusala buli nsobi. Kino kyabulaluumuuko nnyo, naye eddiini ekyo kye kifaananyi kye yasiigamu Maliyamu, so nga Bayibuli Maliyamu ono teyamubala nnyo nga omu ku batuukirivu. Eky'amaanyi emulaga nga omukazi eyali omulongoofu eyakozesebwa Katonda okuzaala omulamuzi. So ng'ate ne mu lukiiko olwa Nusiya olwatula mu mwaka gwa 325 AD nga gy'emyaka 1700 emabega, ekkanisa yayimusa eddaala lya Maliyamu okumufuula nga Katonda omukazi era nga naye y'omu kubawolereza aboonoonyi wamu ne Kristo eri Katonda. Era kumpi emabega eyo mu kyasa ekyo bonna amasinzizo baagawonganga eri Maliyamu omubererevu. Naye ekyennaku si ze zino zokka ensobi ezayingira mu kkanisa ey'omu kiseera ekyo. Mu mulembe ogw'abatume okubatiza okunyikibwa gwali mukolo omutukuvu nga gwali gw'abo bokka abatuuse okwekolera okusalawo okugobera Kristo. Kali kabonero ka mu lwatu nti omuntu akkiriza Kristo n'olw'okusonyiyibwa ebibi. Okunyikibwa amakulu gaakwo kabonero ako kufa eri omuntu ow'edda ate n'ozuukirira eri obulamu obujja kuyita okuzaalibwa obujja mu Kristo. Okubatizibwa kwakolebwanga mu nnyanja oba mu mugga awali amazzi agamala okunyikamu omuntu yenna ng'akabonero nti yali anaazibwa mu bujjuvu okuva mu bibi bye. Naye awo abakulembeze b'eddiini ne bagenda nga bakyusa mpola akabonero ako. Oluvannyuma lw'emyaka 10 okumansaako n'okuyiwako ne bakuleetawo nga enkola ennyangu ey'okubatiza. Naye ng'ekyamazima kino kinyoomoola ddala amakulu agagendererwamu ekikolwa eky'okunyikibwa era nga kikontanira ddala n'ekyokulabirako Yesu ye kennyini kyeyatuwa kuba naye yanyikibwa bunyikibwa. Bwe kityo bwe kyafuuka kumpi paka nga mu kyasa eky'e12 awo abayiga eby'eddiini bwe baddamu okwekenneenya ebyawandiikibwa ddala kiki kye biyigiriza ne bakizuula nti ekibi ddala kyennyini ekyava okuva kwa Adamu ne Kaawa mu lusuku lwa Adeni nga kye kibi ekisikire. Ne bakiraba nti omwana eyakazaalibwa yali asobola n'okwonoona ku lunaku olwo lwennyini, ne ku bw'ekyo nga ssenga afiirawo yali mu katyabaga ak'okugenda mu Geyeena eyo ayokebwa omuliro lubeerera, era nga engeri yokka ey'okumufaako kwali kumubatirizaawo nga muwere, era nga alina n'okuyingizibwa mu ddiini afuuke mmemba w'ekkanisa. Awo eddiini n'etandika nti walina okubatiza abaana abawere mu bwangu ddala nga bwe kisoboka nga kye bajje bazaalibwe. Awo babeerenga ne baba nga bafudde abaana beesoga butereevu eggulu. Amazima amalala agavulukibwa obukafiiri kwe kusembera ku mmeeza ya Mukama waffe. Yesu yateekawo okusembera nga omukolo mu kusinza omulungi abagoberezi be bwe banaakuŋŋaananga banywe omubisi ogutakatuuse balina omugaati ogutaliimu kizimbulukusa
nga buno bubonero bwa mubiri n'omusaayi ogutali mu kibi, nga yakigendera okuyamba abakkiriza okujjukira nga ssaddaaka ye. Bino biri mu njigiriza ya Kristo. Tulaba wano batandika okuŋŋaana ne bakuza okusembera kye bayita esakramento ya Ukalisitiya, naye era mu ngeri y'emu wansi okukulemberwa obulombolombo bw'emikolo gy'abamawanga abasinza balubaale. Omukolo gw'okusembera omutukuvu abakulembeze b'eddiini bagenda bagukyusa mpola mpola okugufuula ekintu eky'ekyewuunyo ekyamagero. Mu kalombolombo kano akapya bakozesa omwenge ogukatuuse, era ne bagamba nti kabona yalina amaanyi okukyusa akagaati ne kafuuka omubiri gwa Kristo gwennyini, nti n'omwenge ne gufuukira ddala omusaayi gwa Kristo, nga nti okuyita mu ssaala eyo kabona gy'asaba akyusa akagaati n'omwenge ne bifuukira ddala omubiri n'omusaayi ebya Kristo. Kyekiba kiyitibwa ekitambiro ky'emmisa, era paka n'okutuuka okwegamba nti basobola okutonda Katonda nga boogera bwogezi, nti era ku alutaali akagaati kafuuka mubiri ne viini nefuuka musaayi, newankubadde nga bisigala bikyalabika ddala nga mugaati na wayini. N'olwekyo mu ngeri eno okusembera kuno ne kuba nga ekikyakiikirira bukiikirizi kijjukizo kya ssaddaaka ya Yesu, naye ne kifuuka ssaddaaka ya Yesu yennyini. Ku bw'ekyo nti era kiwa n'obulokozi. Ndowooza si bwe bati abasaserdoti bwe batugamba funa omubiri gwa Kristo, bwe tutyo ne batuzaamu nti amiina. Era paka nakati eno y'enjigiriza y'ekkanisa y'e Ruumi ey'ensi yonna, nti mu kubeerawo kwa mu buntu nti kabona akwata Kristo n'amusaddaaka n'amuwaayo eri Katonda Kitaffe, era nti mu kino Ekereziya ewangulawo obutuukirivu bw'esobola okugabirako eri bonna abeetabe mu kitambiro ekyo, nga beesigama nga ku Katonda kye yalagira Ibulayimu bwe twalaba nga Faatha okuwaayo omwana we muyita omwana Saani Isaaka. Olw'okuba abantu bakkiriza nti okutambira Kristo n'omuwaayo eri Katonda nti wabanga okola kirungi kwe kufuna ensonga lwaki kyali kirina okukolebwa buli lwe wabeerawo obusobozi. Kino kye kiri mu Kereziya y'e Ruumi y'ensi yonna. Buli wabaawo Faatha wabaawo okusembera, kiyita ekitambiro ky'emmisa. N'ekigambo maasi kitegeeza kugumbula kitalo. Lwaki bannaddiini bano tebatugamba nti bino byonna byakuvoola? Ensonga eri nti si kye kibasasuza, naye kasita abategedde butegedde. Awo mu mwaka ogwa 1415 AD nga gy'emyaka 610 emabega, mu lukiiko lwa Consus abakulembeze b'Ekereziya bagenda mu maaso ne bayisa etteeka nti kabona yekka ye yalina okunywa viini eri mu kikompe, era nga abagoberezi balina okukoma kuli akagaati kokka. So nga Bayibuli egamba bulungi nti Yesu bwe yatandikawo okusembera bonna baanywa ku kikompe. Oluvannyuma lw'emyaka 3 nga Yesu amaze okuddayo mu ggulu, ekkanisa yabagamba okuba abagoberezi ba Kristo batandika okuva ku mateeka agamu mu mateeka 10, naddala etteeka eryokuna eryataagisa abakkiriza okujjukira olunaku lwa wiiki olw'omusanvu nga ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda. Mu kitabo ky'okuva essula wandigambye ya 20 olunyiriri olw'omunaana paka ku lw'ekumi wagamba nti jjukiranga olunaku lwa Ssabbiiti okutukuzanga. Ennaku omukaaga okolanga emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. Mu bwakabaka bw'e Ruumi enzikiriza y'Abayudaaya yali ddiini nkadde, era nga eddiini yonna enkadde yaweebwanga ekitiibwa, era n'okukuuma Ssabbiiti nga ekyali kirina okuyambako okukweka abagoberezi ba Kristo awamu mu Bayudaaya, ate bwafuuka omuggo gwa ntiisa nga kamyanso. Abayudaaya batandika okuyiganya abagoberezi ba Kristo, era awo abagoberezi ba Kristo ne batandika okweyawulira ddala okuva ku Bayudaaya. Era awo abakulembeze b'ekkanisa ne batandika okugenda nga tebakyabala muwendo Ssabbiiti ey'olunaku lw'omusanvu ey'omu mateeka 10. Ne batandika okwettanira olwali lumanyiddwa buli omu olunaku olw'enjuba olwa Baluumi, giyita Sunday. Era abagoberezi ba Kristo abamu mu nsobi bakkiriza nti wali olina okusiba ku lunaku lwa Ssabbiiti, ate ku Sande lubeere lwa bikujjuko, kubanga abasinza balubaale
eri bo Sande lwabanga lunaku lwa bikujjuko ate ne basibanga ku lunaku olwa Saturday. Obutafaanako n'Abayudaaya basibanga ku lunaku oluyitibwa olwa Friday ate Saturday ne biba ebikujjuko. Bwe batyo abagoberezi ba Kristo abaakuumanga Sande bwe bakitegeeranga. Mu ngeri eyo senga obanga osiiba ku lunaku olumu n'ojaguza ku lulala mu buli ngeri okiraba bulabi ku ezo zombi luliwa olusinga okwettanirwa. Ate n'ekirala nti Kristo yazuukira ku lunaku lwa weeki olw'olubereberye Sande. Ne balabanga ekyo muli balina okukijaguliza nga n'ensonga ey'okusatu eyaliwo yali bulombolombo bwa kusinza njuba obwali bugenze buyingira abeeyita abagoberezi ba Yesu. Era kino bwe kyabeerawo Emperor Constantine yakirabanga asobola okukikozesa okuyitimusa okukuuma olunaku lw'enjuba Sande lufuuke nga lwe lunaku abantu lwe balina okusinzizaako. Kuno okuwaba okuva ku mateeka ga Katonda okuyita mu byasa ensi yakukkiriza nnyo era nga kati bangi kibakanga n'okubakanga nti ekyamazima ebyo ebiriwo mu nsi eby'okukuuma olunaku lwa Sande ddala tebirina musingi gwonna yadde kalandira mu Bayibuli. Mu mwaka ogwa AD 313 nga gy'emyaka 1712 emabega, Constantine yakubisa ekiwandiiko ekyali kimanyiddwa ng'ekiragiro ekya Milano okunyweza olunaku lwa Sande nga olunaku olw'okuwummula, nga era etteeka lya Emperor lino lyali teririna kakwate konna n'abagoberezi ba Kristo. Ekyamazima lyali tteeka lyakuwa kitiibwa omwami Gregory Roman, katonda njuba eyali ayitibwa Horus oba Apollo. Akageri Constantine gye yali akyuseeko ekitundu okudda mu kugoberera Kristo, so nga yali yasigala akyasinza katonda njuba, kyeyava akyusa Sabbiiti okugijja ku Saturday n'agizza ku Sande. Era okuva ku olwo bangi abagamba nti bagoberezi ba Kristo bakuuma Sande mu kifo kya Saturday. Kino kyali kirabikira bulungi mu kiragiro ekirala Constantine ono kye yayisa mu mwaka gwa AD 321 nga gy'emyaka 1704 emabega. Oluvannyuma lw'emyaka 8 oluvannyuma lw'ekyasooka kye yali yayisa mu mwaka gwa 313 bwe yalangirira nti ku lunaku lw'okusinza enjuba muleke abalamuzi era n'abantu ababeera mu bibuga bawummule, era n'amaduuka gonna gaggalibwewo, nga kino wandigambye tubisimbuliza mu Encyclopedia Americana Constantine the Great olupapula olw'ebisatu 21 omwaka 321. Wetegereze kino ne mu kino yakozesa ekigambo enjuba giyite sun, so si sun ekitegeeza omwana. Era yamala n'alangira nti okwetooloola Obwakabaka bwa Ruumi olunaku lwa Sande balina okulukuuma ng'olunaku olw'okuwummula. Naye era kino tekitegeeza nti etteeka lino lyaseesererawo ekkanisa, naye ebyafaayo bitugamba nti Sabbiiti ey'olunaku yasigala ekuumibwa wamu ne Sande nga zombi zitwalibwa nga ennaku ez'okuwummula. Era kyali mu biseera bya kufuga kwa Constantine ekirowoozo eky'okukyusa obutukuvu bwa Sabbiiti okubuza ku Sande likyatuukirizibwa. Mu byasa ebyali biyiseewo emabega, Nnabbi Daniel yali yalagula nti waliwo okusitukawo obuyinza obw'eddiini obwali bw'okulowooza okuwanyisa ebiseera n'amateeka. So nga era mu mateeka 10 mulimu etteeka limu ate era nga kiseera nga ye Sabbiiti. Enjigiriza ya Giyeena ey'omuliro ogutazikira nayo yagetebwagetebwa n'endowooza ez'abasinza balubaale. Mu kitabo ky'okubikkulirwa Bayibuli eyigiriza nti oluvannyuma lw'olunaku olw'okusala omusango nti ab'okubula bajja kusuulibwa mu nnyanja ey'omuliro, era mu kiseera ekyo buli omu wakubonerezebwa okusinziira ku kimugwanira era bookebwe basaanirewo ddala mirembe na mirembe. Mu Matayo essula 10:28 Yesu yayigiriza nti so temutyanga batta omubiri naye nga tebayinza kutta mwoyo buyitibwa bulamu, naye mutyenga ayinza okuzikiriza omwoyo n'omubiri mu Geyeena. Bwe tugenda mu kitabo kya Mubuulizi essula y'omwenda wagamba nti kubanga abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaleeko kye bamanyi. Wano bakabona batandika okuyigiriza nti Geyeena kyali kifo
aw'okwokebwa omuliro olubeerera nga ne Sitaani yafugayo era nga otwalibwayo nga wakafa bw'oti. Wano ekkanisa eyali emaze okugwa okuva ku mazima yakozesa ekifaananyi kino eky'okutulugunyizibwa okutiisa okusobola okusanyalaza okutegeera n'okusobola okukozesa bombi kabaka n'abantu ab'obulijjo. Nga n'ekisinga okuba eky'obulabe ennyo, enjigiriza eno ey'obulimba esiigira Yesu mu kifaananyi ng'oyo asanyukira n'okuwulira obumativu ng'alumya abalala ate olubeerera. Era kino kyawaliriza n'abatakkiriza mu Katonda okusomoza Abakristaayo nti Katonda ow'okwagala bw'abanga bw'ati bw'akola nga talowoozezako na ku ki omuntu kye yakola ng'amusasulamu kumutulugunya bumbi na bumbi bwa myaka okwo kwagala ki. Era kino kyaviirako n'abantu abamu okukyawa Katonda n'okuyiga okumukyawa kulw'enjigiriza eno eya Geyeena. Era n'endowooza endala ey'ekisamize eyayingira mu kkanisa yali ekwata ku bulamu nga omuntu amaze okufa, nga eno y'enjigiriza eya Purgatory nga eyigiriza nti okufa abantu abamu bayingirako mu Geyeena etali ya lubeerera, eyo gye bamala okulongoosebwa balyoke beesoga eggulu. Wano nti Purgatory eringa ennyumba erimu makati wa Geyeena n'eggulu, nga n'ekiri ku Purgatory nti yo osobola okugitolokamu. Nga mu mmisa bagamba nti oweereddwayo eri ennimi z'omuliro. Mu Purgatory mujjudde ebbugumu, okuwunya, okwokebwa, nga wayinza okuba nga wali yaddeko okusinga Geyeena naye nayo si wakuzannya. Enjigiriza eno yayamba nnyo ekkanisa ey'Obukatuliki okugaggawala kubanga bakipangawo nti omuntu yenna eyafa nga ebikolwa bye ebimala kumuyingiza ggulu butereevu aba alina okubisasulira mu kifo ekimu eky'okubonaabona oluvannyuma lw'okufa, era nga wano bakabona babonaabona olw'okusobola okusaanyizibwa ebyonoono, okunazibwako ebyonoono byabwe n'emisango gye bazza nga bakyali balamu. Era abantu ababi bakkiriza nti buli omu yalina wakulokolebwa okununulibwa agende mu ggulu bwe kasita oba nga bakubatiza n'ofuuka memba w'ekkanisa ey'Obukatuliki. Naye era nti kumpi buli omu yalina okusasulirako ebibi bye yakola nga n'atejjusa ng'amalako akaseera mu Purgatory. Nga kati wano eddimu lyennyini kufuba kukendeeza budde omuntu bw'ali ow'okumala mu Purgatory. Ne Geyeena bunaye nga bw'otwalibwa mu Geyeena eyo yo teri kuvaayo, oba mubi nnyo. Bunaye ate yo Purgatory olw'okuba bangi ku ffe tulinamu ebintu ebibi mu ffe, n'olwekyo tuyinza kufuulibwa tutya abalungi okuyingira eggulu. Tuba nga tulina okusooka okuggyibwamu ebintu ebibi, nga muno mwe bajja ekigambo Purgatory ekitegeeza hanging out. N'olwekyo abagoberezi abasinga bakkirizanga nti abooluganda baabwe ababafaako nti bali mu kubonaabona mu Purgatory, ate nga era Purgatory si kifo kirungi, ate nga osobola okubeerayo emyaka 10,000. Eno endowooza ya Purgatory yali yabalukawo ebyasa ebiwerako nga Yesu tannaba kuzaalibwa, kuba ebiwandiiko ebya Plato ebyakuumibwa mu myaka nga 400 nga Yesu tannazaalibwa biyambako okugabana wa endowooza eno ey'okulongoosebwa n'okubonerezebwa yasebuka. Newankubadde Purgatory ekyatandikirawo kutwalibwa nga ekifo ekyaddala paka mpozi oluvannyuma lw'ebyasa nga bimaze okuyitawo. Wakati w'omwaka 1016 ne 1018 AD nga gy'emyaka nga 840 emabega, bannaddiini b'Eklezia bakulaakulanya enjigiriza ya Purgatory ekyaleetera okugikkiriza mu lwatu mu lukiiko olwokubiri olwa Liyoni mu mwaka ogw'1274 nga gy'emyaka 751 emabega. Awo ekkanisa y'Obukatuliki n'ekkiriza mbu okwewaayo okuwagira okuyambako abafu abaali mu Purgatory okuyita mu ssaala zaayo, ate n'ebirungi eri abantu okuyita mu kuwaayo amasakalamentu naddala ery'okusembera. Era mu kino abakulembeze b'ekkanisa y'Obukatuliki bwalabanga bakola kirungi, so nga n'abagoberezi balabika nga beeteefuteefu
kino okukisasulira akasente akawera, era nga erina ebitongole ebyazimbibwa nga ssente zivudde mu bitambiro bya mmisa ez'okusalira abaafa emyoyo egiri mu purgatori naddala mu kyasa eky'e14 n'ekyasa eky'e15. Enjigiriza eno abakulembeze b'ekkanisa y'ensi yonna eyasibuka e Ruumi bagijingirirawo okusobola okutiisa abantu basobole okubayiiyaamu akasente, kuba abantu baali beeteefuteefu nnyo okukisasulira omuddi okulaba nga abaagalwa baabwe bava mu purgatori. Ate laba kino nga eri bo abagoberezi omanyi ddi omuntu olwagenda okufuluma purgatori yeesogga eggulu. N'olwekyo omusimbi gwasigala nga guyiika mu nsawo z'abakabona bano abanyazi. Naye kambuuze nga fala bino bwe bikyali na leero mu Kereziya w'oba, era basindika nga basonda ensimbi nga bayita mu okubiriza abantu okugula ebisonyiwo bya purgatori olw'okusobola okufuna ssente okuzimba ebizimbe matiribona. Era wano abakulembeze b'Ekereziya we bajja obugagga paka na leero kubanga be bannannyini ssente kumpi n'obugagga bwonna obw'ensi nga bekwese mu zigavumenti. Naye enjigiriza eno eya purgatori erina obulabe bwayo kubanga eyigiriza nti ebikolwa by'abakyali abalamu biyinza okunyolako Katonda omukono n'akyusa ekifo abaafa gye balina okunzikira. Naye Yesu ayigiriza nti teri bino mbu bya purgatori, naye omuntu yenna olufa okuddamu okutegeera kujja kuba ng'azuukirira olw'okuweebwa empeera ey'olubeerera. Mu Yokaana essula ey'okutaano nnyo 18 n'olwa 29 wagamba nti temwewuunyanga ekyo, kubanga ekiseera kijja bonna abali mu ntaana lwe baliwulira eddoboozi lye ne bavaamu. Abo abakola ebirungi balizuukirira obulamu, n'abo abakolanga ebitasaana balizuukirira omusango. Ekiri mu masekkati g'enjiri y'engeri gye tusonyiyibwamu ebibi nga twonoonye. Gano ge mazima ga Bayibuli nago agavulugibwa mu mulembe ogw'okuva ku kigambo kya Katonda kye kiyigiriza. Bayigiriza nti omuntu yenna bw'aba nga ayagala okusonyiyibwa ebibi alina okumala kubyatula eri kabona kye bayita esakramenti ya pentensiya, era nga etteeka liri bwe liti. Okusobola okwekakasa nga oli mutuukirivu, omuntu yenna abagoberezi n'abaweereza alina okugenda n'eyejjusa waakiri omulundi gumu omwaka ng'ayatula ebibi bye eri kabona. Naye enkola eno yali yakudibaga nnyo okukkiriza, kubanga ekisooka ddala kino tekirina bwe kiyigirizibwa mu Bayibuli yonna, weetandikira ne gyekoma. N'ekyokubiri, kino kiteeka omuntu obuntu afa mu kifo kya Kristo era Katonda, n'aba nga ayawuliddwa okuva ku muntu wa bulijjo. Ate n'ekirala, kino kiwa omukisa kabona okwewulirira n'amatu ge obubi bw'abonoonyi banne bonna. Mu myaka egyo egya 3 nga ebintu 3 ebituukirizibwa ng'ogenze ewa kabona okwejjusa. Ekisooka, oyatula ebibi byo. Kabona n'akugamba ebigambo ebikukakasa nti osonyiyiddwa ebibi byo. Naye olw'okuba omuntu aba yatyobodde amateeka g'ekkanisa y'Obukatoliki ne Kristo bye yalagira, aba alina okukolayo omulimu ogw'okumatiza bino, n'ekirala nti yayonoona. Bayibuli eyigiriza nti omwana w'omuntu talina kyayinza kukola okwerokola, y'ensonga lwaki Yesu yajja ku nsi eno. Ebyawandiikibwa biyigiriza nti obulokozi bwaffe bwesigamye okwesiga kisa na kusaasira kwa Katonda bye tutasaanidde. Kino kirabo kinene nnyo ekyenkanidde awo kitasobola kwegulira okuyita mu bikolwa byaffe ebirungi, kubanga laba kino n'obusobozi obw'okugondera Katonda nga bwo era Katonda yabutuwa nga ekirabo eky'ekisa obusa. Enjigiriza y'endagaano empya ey'okulokolebwa olw'ekisa ensangi zino eyigirizibwa bulungi n'okutegeerwa, naye mu myaka egyo egyali egy'ekizikiza mu by'omwoyo kyali kyangu nnyo okumatiza abantu nti baali balina okubaako ebirungi bye bakola okusobola okuwangula obuganzi bwa Katonda. Abantu babayigiriza nti omwonoonyi bw'aba nga yali wakuba n'akakisa okusanyusa Katonda, kyali kimwetagisa okusasula omusimbi oguwera, teekako n'okukola ebikolwa ebya pentensiya eby'obulumi, oba akole okulamaga olugendo olukooya. Kino kyali kitera okugenderako omulimu
ogw'okusoma essaala ezimu nga oziddiŋŋana emirundi egiwerako nga ekimu ku byetaago by'okufuna okusonyiyibwa ezasoma Bikira Mariya emirundi bwe giti, ogatteko Kitaffe mu ggulu emirundi nagyo bwe giti. Naye bw'ogenda ne weetegereza eddiini ez'abasinza balubaale, endowooza ey'okusoma essaala ez'okuddiŋŋana si kintu kipya. Kyakkirizibwa nti wali osobola okukyusa oba okuba n'engeri gy'okolamu bakatonda nga oddiŋŋana mu ssaala ezimu oba okozesa ebigambo omuli amaanyi ag'enjawulo. Era ekkanisa y'ensi yonna yasibuka Ruumi eno gya bisimbuliza bino. Naye Yesu yali yalabulako dda ku kino eky'okuddiŋŋana essaala. Bwe tugenda mu kitabo kya Matayo essula ey'omukaaga lunyiriri lw'omusanvu agamba nti nammwe bwe musabanga temuddiŋŋananga mu bigambo ng'abamawanga bwe bakola, kubanga balowooza nga banaawulirwa olw'ebigambo byabwe ebingi. Naye ekyamazima bano abakulembeze b'ekkanisa abakumpanya bamanya nti bwe baba baali bakwekuumira nga balina obuyinza ku bantu ba Katonda, balina okubabuula ku kintu kimu ekyali kiyinza okwekula obulimba bwabwe n'obufere nga bye byawandiikibwa ebitukuvu. Mu kiseera ekyo ekyasooka abantu balina eddembe okubeera n'okusoma Bayibuli, naye gye bagenda bazuula enjawulo mu bakabona bye baasomesanga ku ebyo Bayibuli byeyigiriza ne balumba nga babasoomooza lwaki, era nga bakabona bakiraba nga balina okukifubako abantu babe nga tebakyasobola kuba nakakisa kuba na Bayibuli okugisoma. Ne batandika okuyisa amateeka nti bakabona bokka be basobola okutaputa ebyawandiikibwa, kubanga bo baali batabika wamu ebyobuwangwa obulombolombo n'ebyawandiikibwa, era nga bakozesa ebyobuwangwa n'obulombolombo okutaputa ebyawandiikibwa. Era kubanga baani abaali bategeera ebyobuwangwa ebyava emabega ennyo nga be bali bakabona. Wano bakabona baali be balina okusoma ebyawandiikibwa, kuba n'abantu ba bulijjo baali tebasobola yadde kusoma ebyawandiikibwa kubanga Bayibuli baali bagikyusa nedda mu lulimi Lulatini. Awo nga bakabona bano bafuba okusoma ebyawandiikibwa ne bafuba okubitaputa mu ngeri ekkaanya ekimu n'obuwangwa bwe baagala abantu bategeere. N'olwekyo okuva mu kyasa ekyokutaano okutuusa mu kyasa eky'e15 gy'emyaka nga 1000 egy'omu byafaayo, kigambibwa nti ekiyigirizibwa nti abakulembeze b'eddiini bokka be balina ebisaanyizo n'obutendeke okutaputa ebyawandiikibwa ebitukuvu, era omuntu wa bulijjo n'abamu ne bamuyigiriza nti talina na kwesuubira nti aliba ayinza okwesomera ebyawandiikibwa nabitegeera nga tayambiddwa ku kabona wa Mukama. Bw'obitegeera otya nga gwani? Okuyita mu bulimba buno obutono, abagoberezi bakumibwa mu kizikiza zigizigi, era nga mu kiseera kino eyandibadde ekkanisa ya Katonda erabwako yali yeeyubudde n'efuuka ekitongole eky'obufuzi eky'ebyobufuzi ekiriwo okutetenkanya abantu. Era ekyewuunyisa lwaki ekiseera ekyo eky'okuziŋŋama kw'omu by'omwoyo n'ebyenfuna kikimanyiddwa na leero nga emyaka egy'ekizikiza giyite Dark Ages. Mazima kyali kyakabenjedde kabusa nti mu byasa ebitaali byawala nnyo nti ekitangaala ekyenkanidde awo ekyali kyakidde ekkanisa nga kiva butereevu mu kwakaayakana kwa Kristo yennyini, nti kyali kimaze okusiikirizibwa obuwangwa n'obulombolombo obw'ekisamize. Kati wano nga tulaba omukazi ow'enjawulo ennyo ddala eyali azze okudda mu kifo ky'oli eyali omulongoofu. Bayibuli egamba bwe nti nendaba malayika nendaba omukazi ng'atudde ku nsolo emmyufu ng'ejjudde amannya ag'obufuuzi, nga erina emitwe 7 n'amayembe 10. Omukazi ng'ayambadde olugoye olw'effulungu yite kakobe n'olumyufu, era n'ayonjebwa n'ezaabu n'amayinja ag'omuwendo omungi ne luulu, ng'alina mu mukono gwe ekikompe ekya zaabu ekijjudde emizizo n'ebitambi by'obwenzi bwe, ne ku kyenyi kye erinnya eriwandiikiddwako nti ekyama Babuloni ekinene, nnyina w'abenzi era ow'emizizo gy'ensi. Nendaba omukazi oyo ng'atamidde omusaayi
gw'abatukuvu n'omusaayi gw'abajulirwa ba Yesu. Bwe namulaba ne neewuunya okwewuunya okunene. Mu kitabo ky'okubikkulirwa essula y'e17 Yokaana alaba omukazi bwe yannyonnyola nga alabika nga ayawukira ddala okuva ku mukazi oli omulongoofu eyogerwako mu kubikkulirwa essula y'e12. Naye ki ono omupya malaaya omuluvu w'okunywa omusaayi? Naye mukazi kyono omupya malaaya omuluvu w'okunywa omusaayi abaaye ate yo ensolo gy'avuga. Bw'oba ng'obadde tonnakalira kakano kayinza okuba nga ke kadda ofune akatebe wekkanye bulungi ensonga eno. Oyinza okusanga nga by'onaatera okuwulira nga bitiisaamu. Waliwo obwakabaka mu nsi bwa mulundi gumu bwe guti, era ekkanisa emu yokka era ekitongole kimu kyokka ekigendagana n'ebyo ebyannyonnyolwa mu bunnabbi buno, nga naye ye Eklezia y'Obukatuliki eyasibuka e Roomi. Naye nga kino tekitegeeza nti abantu bonna abali wansi w'ekitongole kino nti babi, abatali beesigwa era nga bonna bakuzikirira. Abagoberezi abagoberezi b'ekkanisa eno be bamu ku bantu ab'emitima emirungi nga era batuukiriza ebintu bingi ebirungi kuyita mu byafaayo, naye nga kino ddala kikwata ku kafubo akanene wakati w'amaanyi ag'emyoyo agafugira mu bitongole ebinene nga birwanyisa amazima g'ebyawandiikibwa. Naye kati katuwenjuleko ku lutimbe tutunuulire eby'amazima. Mu kitabo ky'okubikkulirwa essula y'e17 olunyiriri olusooka tulaba nga omukazi ono omwenzi ng'atuula ku mazzi amangi. Eky'omukisa omulungi malayika yannyonnyola amakulu ga kino mu lunyiriri olw'15 n'agamba nti amazzi ge walabye omwenzi watudde be bantu, ebibiina n'amawanga n'ennimi. Bino bye biri mu kubikkulirwa essula y'e17 n'olwekyo omukazi ono afugira mu kifo eky'obugunjufu obulimu abantu abangi. Simanyi oba wali owuliddeko enjogera nti enguudo zonna zoolekera Roma oba Roomi. Mu biseera eby'okufuga kwa Roma, Abaroma baakola akajegere k'enguudo ezisukka mu buwanvu bwa mayilozi 5,000 nga zeetooloola buli wamu okuyita mu bwakabaka bwa Roomi bwonna. Nga obwakabaka bwa Roomi nga kyebujje butandike okugwa, ate ekkanisa ya Roomi yali yeyongera kufuna maanyi na buyinza. Era ekyamazima ekkanisa ya Roomi yayingirawo okubikka omuwaatwa gw'obuyinza ogwali gulekeddwa okugwa kw'obwakabaka bwa Roomi, giyite Roman Empire. Era wasisinkana ebiseera okugeza nga mu masekkati g'ekyasa ekyokutaano bwe waaliwo eggye eryali lirumbye ekibuga kya Roomi, Empress ye yagenda okulyaŋŋaŋa okuliyimiriza, wabula yali paapa. Ekika eky'engeri eno era okugulumira mu by'obufuzi wamu ne mu by'eddiini yatuuka okulambulula omulimu gwa paapa. Obunnabbi era bwakiraga nti omukazi avuga ensolo ey'emitwe 7 n'amayembe 10. Kino kyeraga lwatu nti bino bubonero kubanga tebangayo konsolo ya mitwe 7 n'amayembe 10 mu butonde. Naye ekisolo kino tulabe nga kikiikirira ddala ogusolo guli gwe twalabye ogw'emitwe 7 n'amayembe 10 ogwabadde gulwanagana n'omugole wa Kristo mu ssula y'e12. Era ensolo y'emu eno ensi gy'erina okwalirizibwa okusinza mu kubikkulirwa essula y'e13. Naye kati no kiki emitwe gino 7 n'amayembe 10 kikiikirira? Bwe tugenda mu kubikkulirwa essula y'e17 wagamba nti emitwe 7 z'ensozi 7 omukazi zatuddeko. Okubikkulirwa wandigamba essula y'e17 wagamba nti n'amayembe 10 ge walabye be bakabaka 10. Mu nsi yonna mulimu ekibuga kimu kyokka ekitudde ku busozi 7 ng'ekyo era ky'ekibuga kya Roomi. Era nga wano tewali kubuusabuusa nti Yokaana bwe yali ayogera ku mukazi ono yali ayogera ku Roomi. Wano ndowooza olaba akakwate akaliwo wano, emitwe 7 ensozi 7 n'ogenda mu kubikkulirwa 12 emitwe 7, kubikkulirwa 13 nayo nekozesa emitwe 7. Bino byonna biteekwa okuba nga byogera ku kintu kyekimu. Mu kitabo kya Encyclopedia ey'Obukatoliki olupapula olw'5/529 wagamba nti kiri mu kibuga kya Roma
ekiyitibwa ekibuga eky'obusozi omusanvu era nga ekifo ekyo kyonna weewo ensi ya Vatican yennyini weemaamidde n'okulambikibwa ensalo zaayo. Mu nsi muno mulimu ekitebe ky'enzikiriza giyita ekkanisa emu ate ng'era kyo nga kyo nsi eyeetongodde ate nga kirina amaanyi g'ensi yonna ag'ebyobufuzi nga eno ye Vatican. Eno mu nsi yonna y'ensi esinga okuba ey'abatuuze ab'olubatu. Yateekebwawo nga eggwanga eririna obwetwaze nga litudde ku eka 19 mu kibuga kya Rome. Munda mu kikomera ky'ekibuga kya Vatican mulimu abantu abatawera na 100 nga be babeera mu kasi kano akatono era nga Paapa yabeera akafuga nga yalina amaanyi gonna nga pulezidenti, ssaabalamuzi era ssaababazi w'amateeka. Era nga ba ambassadors okwetooloola ensi bagenda okusinkana Paapa ne bamukiikirira okusobola okufuna amaanyi n'okulungamizibwa okuva eri obuyinza buno obw'eddiini buli ku mutendera gw'ensi yonna. Kibeere ekibiina ky'amawanga amagatte UN giyite United Nations yonna ekuŋŋaana Paapa okusobola okwogerako gy'eri. Obwakabaka bwa Rome giyite Roman Empire bwe bwagwa amatwale gaabwo ne geeyawulamu ebitundu 10 era nga amayembe 10 gakiikirira obwakabaka 10 Empire ya Roma bwe yatematemamu. Amayembe 10 gannyonnyolwa obwakabaka obwa Rome obwamala ne buvaamu obwakabaka obutono ko 10. Okuyita mu byafaayo ekkanisa ey'Obukatuliki ebadde nga ejja yetudde ku bintu ebiwerako ddala. Obunnabbi buno kibwali bunnyonnyola nga tulina ekkanisa nga yeeragira n'okulamula obuyinza obw'ebyobufuzi kye bulina okukola era nga wano tulina omukago gw'ekkanisa n'eggwanga nga bikolera wamu. Amannya g'obuvuuzi nakyo kisumuluzo kikulu nnyo mu bunnabbi buno ekisonga butereevu ku kkanisa y'Obukatuliki ensibuko ya Rome. Papa Leo ow'e13 mu bbaluwa ey'entikko mu buyinza bw'Eklezia giyite encyclical eya Juuni 2, 1894 yagamba bw'ati: kuno ku nsi ffe tulina ekifo kya Katonda omuyinza wa buli kintu. Kino kitegeeza kuteeka muntu ajja n'okutuuka abe ng'afudde okuba mu kifo kyennyini ekya Katonda nga eno y'entikko ya kibayita okuvvoola. Kino tekikwata ku bwesigwa bwa Papa yenna naye obunnabbi bwogera ku kifo n'entebe gy'atuddemu era n'ekitongole kyakiikirira nga n'okuyitibwa ekitiibwa Holy Pope oba omutukuvu Paapa ekitegeeza omutukuvu kitaffe. Kino kitiibwa kya Katonda yekka ow'omu ggulu ekikwataganira ddala ne Yesu kye yalagira mu Matayo 23:9 nga wagamba nti era temuyitanga muntu ku nsi kitammwe kubanga kitammwe ali omu ali mu ggulu. N'amannya amalala agali ku ngule z'abapaapa nga Vicarious oba Vicar of Christ, Vicar wa Kristo naye oba Katonda ki na Kristo ki bano gwe bakiikirira. Omukazi ono era ebyambalo bye bya langi ez'enjawulo. Tulaba ng'alina langi ezirambikiddwa ezoogerwako wansi wano si eri enjeru nate naye kati tulina langi ezikiikirira ekitali kya bulijjo ng'ebintu bibiri. Ekisooka okugonderwa n'obwamalaaya era nga langi zino twaziraba nga zijja mu kkanisa ey'ebyafaayo maasoko nga langi z'ebyambalo by'abakabona b'ekkanisa y'ebyafaayo. Si kyokka nti zino ze zaali langi enkulu ez'abakabaka oba Bakaisari Abaruumi naye okusinziira ku encyclopedia y'Ekikatuliki kakobe ye langi ey'ebyambalo ebitongole eby'ababishop ate nga emmyufu ye y'abakaridinaali oba bayita bakadino ate nga ku byambalo ebimyufu ne kakobe nga tugaseeko tulaba ng'omwenzi ono giyite ekkanisa enkumpanya erina eby'obugagga by'omuttaka bingi. Omuntu yenna bw'atunulira n'okubalirira eby'obugagga by'okwetonaatona ebya zaabu, ffeeza n'amayinja amalala ag'omuwendo, Eklezia y'Obukatuliki esibuka ya Rome ereebeesa waggulu nnyo endala era nga kye kitongole ky'eddiini ekisingayo obugagga ku nsi eno. Era buli mwaka abantu basiyaguka eŋŋendo okugenda okwerabira ku matiribona
n'okutemagana kw'ekitebe ky'Eklezia ya Vatican. N'akabonero akalala akatawaanya ku mukazi ono kali mu lunyiri olw'omukaaga. Obikkuli lwa Ssuula 17 wagamba, "Nendaba omukazi oyo ng'atamidde omusaayi gw'abatukuvu n'omusaayi gw'abajulirwa ba Yesu." Ebyafa bikiraga nti Ekkanisa ya Ruumi kye kitongole ekisingayo okuba ekibi ennyo mu kutulugunya n'okutta abagoberezi ba Kristo n'Abayudaaya okuyita mu byasa. Ekyamazima abayizi b'ebyafaayo batugamba nti abajulirwa abasukka mu bukadde 50 battibwa okuyita mu kutulugunyizibwa okukambwe okw'obukiiko bw'Eklezia obwali bukola kubagezaako okuwakanya n'abatagondera buyinza bw'ekitongole kino. Kati kye tulaba wano bwali bunnabbi obwalagula nti ekkanisa eno yali yakwenyigira mu kuyigganya okw'amaanyi, era nga kino kyennyini kyekyabeerawo, era nga tulaba Eklezia ya Ruumi yateekawo olukiiko olutongole olw'amateeka okusobola okwokya oluyijo ly'ebibuuzo abawakanya n'okuwaliriza bangi nga bwe kisoboka okusazaamu bye bawakanya kazibeere endowooza zaabwe, ate n'okunyweza obukulembeze bwabwe obutayongera kubisaasaanya. Era nga n'omuwendo ogusingayo obunene gwabeerawo ekkanisa eno bwe yayigganya abo abaali bagaanye okukkiriziganya nayo, era nga okuyigganyizibwa okwo kuli ku mutendera ogwo bwe kutyo kwagenda mu maaso okuyita. N'olwekyo ekkanisa eno kitongole kiyimiriddewo ng'amaanyi okulwanyisa abagoberezi ba Yesu ab'amazima era abeesigwa. Ndowooza bassebo ne bannyabo, tulabye ekitongole ky'Eklezia y'Ekikatoliki n'obukulembeze bwayo nga Bayibuli bwebwogerako ddala bulungi, naye singa ekkanisa ey'amazima era eneesigwa eri Katonda w'eggulu, naye nga agifaananya ng'omukazi omwenzi, muyite malaaya. Naye omukazi omwenzi abeera atya? Y'ono abeera nga yettanira okwegamba nga bw'ali omufumbo muka gundi, naye nga buli gundi lwabaako lwagenze afunayo abasajja abalala baweereza okuyita mu kwegatta nabo. Y'oyo asobola okuba nga amatiza omwami we gundi nga bw'agenzeeko ewaabwe gye bamuzaala, so nga alinayo baganzi be gy'agenza okufumbayo ekicuba. Naye nga nno Bayibuli eyogera ku bwenzi mu ntegeera ey'ebyomwoyo, era nga amazima Eklezia ekyo ddala kyeri. Mu bigambo yeegamba nga bweweereza n'okusinza Katonda w'eggulu Mukama Yesu, naye nga byekola ne byeyigiriza bikontanira ddala n'ekyo Katonda w'eggulu bye yalagira era by'ayagala. Tutera okuwaayo essaala egamba nti n'Eklezia yo entukuvu, naye ekyamazima obutukuvu bw'abakulembeze b'Eklezia buli mu byambalo byokka. Kyonzikiriza ebyambalo byabwe biba bitukula, ani yalabyeko Father ng'ayambadde eggandula nga liddugala.